Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Wanike emikono gigole bulungi obenga akwata waggulu ddala. Wubirako Mukama Katonda akutuusizza mu lunaku luno. Wubirako Mukama Katonda akutuusizza mu lunaku luno. Wubirako Mukama Katonda akukumye ng'oli mulamu paka leero. Wubirako Mukama Katonda akukumye ng'oli mulamu paka leero. Wubirako Mukama akukumye ng'oli mulamu paka leero. Wubirako Mukama Katonda akukumye ng'oli mulamu paka leero. Wubireko Kabaka w'Abakabaka. Muwe ekitiibwa kyonna, muwe amatendo gonna. Muwe ekitiibwa kyonna Mukama, muwe amatendo gonna. Muwubireko omulungi akukuuma atebaka era atabongoota. Muwubireko omulungi akulabirira, akugabirira, akulwanira entalo. Muwubireko Katonda waffe. Muwubireko musinzo olw'okulabirira famire yonna. Musinzo olw'okulabirira obulamu bwo. Musinzo olw'okulabirira mikwano gyo. Musinzo olw'okulabirira abakadde mu kyalo. Alabirira era akuuma abantu baffe abali mu byalo, muwe ekitiibwa n'amatendo. Alabirira era akuuma abantu baffe abali mu byalo, muwe ekitiibwa n'amatendo. Alabirira era akuuma abantu baffe abali mu mawanga, muwe ekitiibwa n'amatendo. Alabirira era akuuma abantu baffe abali mu mawanga, muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Muyimuse Mukama w'abakama. Muyimuse Kabaka w'Abakabaka. Afaayo alabirira abantu be. Akwagala akuyisa mu ntiisa y'ekiro, mwebaze. Muwubireko ng'omuwa ekitiibwa n'amatendo oyo akuyisa mu kiro. Muwubireko ng'omuwa ekitiibwa n'amatendo oyo akuyisa mu kiro. Muwubireko ng'omuwa ekitiibwa n'amatendo oyo akuyisa mu kiro. Muwubireko ng'omuwa ekitiibwa n'amatendo. Katonda abeera omulamu, akukulembera emisana, akukulembera mu ngendo zonna emisana. Muwubireko Mukama. Yakulembera amagenda go n'amadda, muwubireko. Weebale Taata atukulembera. Gwakulembera amagenda gaffe n'amadda. Weebale Mukama atukulembera. N'atereeza ebifo ebitali bisende. Otukulembera n'otereeza ebifo ebitali bisende. Weebale. Otukulembera Mukama n'omenyaamenya ebifo ebisibiddwamu ebintu ebyebiguwaguwa ebyebitategerekeka. Yegwe atukulembera n'obimenyaamenya. Yegwe atukulembera n'otemaatema ebisibe eby'ekyuma. Weebale. Muwubireko Mukama atukulembera n'atemaatema ebisibe eby'ekyuma. Aseeteeza ebifo ebigulumivu. Mwebaze. Emikono gyongereko waggulu, banga akwata waggulu, omuwubireko. Aseeteeza ebifo ebigulumivu. Mwebaze. Muwe ekitiibwa Mukama, muwe amatendo. Alina pulaani eri obulamu, alina ebirowoozo ebirungi eri obulamu. Alina pulaani eri obulamu, alina ebirowoozo ebirungi eri obulamu. Alina pulaani eri obulamu, alina ebirowoozo ebirungi eri obulamu. Alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Muwubireko. Abali ku Canaan Land, abali ku Soroti FM, abali ku Soroti Television, abali ku Soroti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Owubira Katonda omulamu. Muwubireko, muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Muwubireko Mukama, muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Muwubireko Mukama, omugulumize.
muwubireko taata omuwa ekitiibwa kyonna n'amatendo. Muwubireko Katonda waffe omugulumize, amanyi byonna, akola byonna, afuga byonna. Muwubireko Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, amanyi byonna, akola byonna, afuga byonna. Musse emikono waggulu obeerenga akwata waggulu omuwubire, mugambe ebyange byonna bifuge. Muwubire Mukama, 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 mugambe ebyange byonna bifuge. Muwubire Taata, mugambe ebyange byonna bifuge. Muwubireko Mukama, mugambe ebyange byonna bifuge. Afuge mu byonna kubanga yasobola. Afuge mu byonna kubanga yalina obusobozi. Afuge mu bulamu kubanga yalina obusobozi. Afuge mu baana kubanga yalina obusobozi. Afuge Kabaka wa bakabaka. Afuge Katonda abeera omulamu. Afuge Mukama ow'ekisa. Afuge Mukama ow'amaanyi. Afuge mu baana baffe abakyali abatono abagenda ku masomero. Mukama afuge. Afuge mu baana baffe abakyali abatono abagenda ku masomero. Mukama afuge. Afuge mu baana baffe abakyali abatono abagenda mu masomero. Mukama afuge. Afuge mu baana abakulu. Afuge mu baana ab'ebisulo. Afuge mu baana abali mu secondary paka abali mu universities. Afuge Mukama. Afuge Kabaka wa bakabaka. Afuge mu mirimo gy'abazadde. Wanika emikono berenga akwata waggulu muwubireko mugambe fuga mu mirimo gy'abazadde. Afuge mu mirimo gyaffe. Afuge Mukama mu mirimo gy'abazadde. Afuge Kabaka wa bakabaka mu byonna by'ossaako emikono gyo. Afuge Kabaka wa bakabaka mu byonna by'ossaako emikono gyo. Afuge Katonda omulamu mu byonna by'ossaako emikono gyo. Afuge Katonda ow'ekisa mu byonna by'opulaninga byonna y'aba afuga. Muwubireko Mukama, mugambe fuga mu kuteesa kwange kwonna. Afuge Mukama mu kuteesa kwo kwonna. Afuge Mukama mu kuteesa kwo kwonna. Afuge mu lugendo lwo lwonna. Afuge eri abali emitala w'amayanja. Afuge eri abali mu mawanga g'e Bulaaya, mu mawanga ga Amerika, mu mawanga g'e Canada, mu Latin America, mu South Africa, mu Southern Sub-Sahara, mu Eastern and Central, mu West Africa. Afuge Mukama. Afuge Taata. Afuge Katonda abeera omulamu. Afuge Katonda ow'ekisa. Afuge Katonda ow'amaanyi. Afuge mu bali mu Bungereza, abali mu United Kingdom. Afuge mu bali e Sweden. Afuge mu bali mu Europe yonna. Afuge mu bali ku lukalu lwa Bulaaya lwonna. Afuge Taata. Afuge Yesu.
afuge omulungi, afuge kabaka w'abakabaka, afuge omulangiro w'emirembe, afuge mukwano gwaffe, afuge Mukama waffe, afuge mu byonna taata, afuge kubanga yasobola bw'akikwata mu kitereera, emikono gyongereko waggulu oberenga akwata waggulu ddala, mugambe fuga, mukoowole mugambe fuga taata, mugambe fuga, abifuge byonna ebadde bikutiisa, abifuge byonna ebadde bikweraliikiriza, abifuge byonna ebadde bikukankanya, abifuge Yesu, abifuge omulungi, abifuge. Yimusa emikono gigole bulungi waggulu oberenga akwata waggulu nga togiwuuba, musabe busabi aleeta obuwanguzi mu bulamu bwo, musabe busabi aleeta obujulizi mu bulamu bwo, musabe busabi aleeta eddembe mu bulamu bwo, akuwa eddembe n'emirembe Mukama, akuwa eddembe n'emirembe Mukama, akuwa eddembe n'emirembe Mukama, akuwa eddembe n'emirembe, akuwa eddembe n'emirembe, akuwa eddembe n'emirembe. Buba webake bulungi, tuwali galooto gabi, tuwali kugugumuka, tuwali kubulwatulo. Yimusa emikono mugambe taata ebyange mbikukwasa, ompeemu obuwanguzi, ompeemu obujulizi, ompeemu eddembe, ompeemu emirembe. Akuwa obuwanguzi, akuwa emirembe, akuwa eddembe. Peace of mind, tuwali kubulwatulo, tuwali kuloota bubi, tuwali kuzuukukira mu kutya, tuwali kutambulira mu ntiisa. Mukama leeta emirembe gye gifuge gy'oli, emikono giwanika obeerenga akwata waggulu ddala, zikubire waggulu waniriza obulungi bwa Mukama eri obulamu bwo, zikubire waggulu waniriza obulungi bwa Mukama eri obulamu bwo, zikubire ddala ngwaniriza obulungi bwa Katonda eri obulamu bwo, zikubire ddala ngwaniriza obulungi bwa Mukama eri obulamu bwo. Ezo zikubidde wansi zongereko waggulu, yaniriza obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo, 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 yaniriza obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo, yaniriza obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo, yaniriza obulungi bwa Mukama mu bulamu bwo, yaniriza ekisa kituulire ddala mu gwe, yaniriza ekisa kya Mukama kituulire ddala mu gwe, yaniriza ekisa kya Mukama kituulire ddala mu gwe, ekisa kya Katonda omulamu kituule mu bulamu bwo, ekisa kya Katonda ow'amaanyi kituule mu bulamu bwo.
wanika emikono berenga akwata waggulu zikubire waggulu yaniriza ekisa kya Mukama kijje gy'oli yaniriza ekisa kya Katonda omulamu kijje gy'oli yaniriza ekisa kya Katonda omulamu kijje gy'oli akukole bulungi Mukama akukole bulungi taata akukole bulungi omwesigwa akukole bulungi Katonda omulamu akukole bulungi Mukama waffe anyiga ebiwundu ku mutima gwo biwonere ddala mukubira engalo ez'awaggulu yaniriza engalo eyeebuza ebizimba yaniriza engalo eyerongoosa omusaayi yaniriza engalo eyenyiga ebiwundu ku mutima yaniriza ekisa ekyo ekijjawo disappointments yaniriza ekisa ekyo ekijjawo disappointments osaanidde Katonda waffe weebale Mukama emussa emikono gy'atudde yimuka ebibatu biteeke waggulu sindikayo ekintu si kirala ky'oweerezaayo neweerezaayo okusabako n'okusiiba weerezaayo ekisiibo kino weerezaayo ekisiibo kino ekya February mu maaso ge weerezaayo ekisiibo kino ekya February mu maaso g'omutonzi weerezaayo ekisiibo kino ekya February mu maaso ga Mukama waffe weerezaayo ekisiibo kino ekya February mu maaso g'omutonzi emikono gyo gyongereko waggulu musabe akusonyiwe byonna ebyasoba mwegayirire Mukama akusonyiwe byonna ebitabadde birungi 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 mwegayirire Katonda omulamu akusonyiwe byonna ebitabadde birungi akusaasire amakulu g'okusaba n'okusiiba kutereeza bulamu amakulu g'okusaba n'okusiiba kutereeza bulamu imusse emikono gibenga akwatira ddala waggulu mugambe Mukama nyongera okukwasa omwoyo gwange ebirowoozo byange n'omubiri gwange fuga mu kisiibo kino nyongera okukwasa omwoyo gwange ebirowoozo byange n'omubiri gwange taata bifuge amaanyi go gayingire mu nze amaanyi go Mukama gayingire mu bulamu bwange amaanyi go Mukama gayingire mu bulamu bwange amaanyi ga Mukama gayingire mu bulamu bwo akukozesa ebyo bye batakolanga Bayibuli egamba nti abamanyi Katonda waabwe balikola ebyobuzira wategeera Mukama nsaba akukozese wategeera Mukama nsaba akufuula ettendo wategeera Mukama nsaba akwanjule wategeera Mukama nsaba akusimbe wategeera Mukama nsaba obeerere ddala mu batuukirivu wategeera Mukama nsaba obeerere ddala mu abo be yatukuza be yalonda akuteeke mu mikwano gye egisinga kusabira okubeera mukwano gwa Katonda akulwanire n'abo abalwana naawe awakane n'abo abawakana naawe akwetolooza olukomera lw'abamalayika
akwetoloze Mukama olukomera lw'abamalayika, akwetoloze Taata olukomera lw'abamalayika, akukole bulungi Mukama, akukolere ebyekisa, kusabira Mukama akukolere bitakusaana namuwadde, ebyo by'onootulako n'ogamba Mukama ng'onjagadde nnyo, kusabira omukwano gwo ne Katonda gubeere mukwafu, omukwano gwo ne Katonda gubeere munnyinyikivu, gunyikire gubeere munnyunyuntuvu, oyongere okukyawa Mukama byakyawa, yimusse emikono waggulu mugambe Mukama mpa amaanyi agongere okukyawa byokyawa, yimusse emikono waggulu mugambe Mukama mpa amaanyi agongere okukyawa byokyawa, akuteekeko ekisa, ekisa kya Katonda kibeere ku bulamu bwo, yimusse emikono musabe amafuta ag'okukola ebinene, ng'oyimusiza emikono ng'owaayo ekisibo musabe akozesa ebinene, ng'owaayo ekisibo musabe akozesa eby'amaanyi, ng'oyimusiza emikono egyo mu kisiibo kino musabe Mukama akozesa eby'amaanyi, akugulirewo enzigi, akugulirewo enzigi Mukama, akugulirewo enzigi Taata, akugulirewo enzigi Kabaka wa bakabaka, akugulirewo enzigi Katonda abeera omulamu, akugulirewo enzigi Katonda ow'ekisa, akusanyuse Mukama, naawe ofune ku ssanyu, ekisibo kino Mukama akwempawalinge, buli kyossaako emikono kirabe omukisa, zikube gw'osazewo zikuba naye wanikira ddala ozikubire waggulu, ekisiibo kino buli kyokwatako emikono kirabe omukisa, yaniriza omukisa gwa February gwonna Mukama gukuyiire, yaniriza omukisa gwa February gwonna Mukama gukuyiire, yaniriza omukisa gwa February Mukama akutobyetobye n'omukisa, abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, yaniriza omukisa gwa February, abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, yaniriza omukisa gwa Katonda. February Mukama akutobyetobye n'omukisa gwe, 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 ebibadde ebirooto olabe nga bituukirira, ebibadde ebirooto mu February obirabe nga bituukirira mu linnya erya Yesu. Gwakola mu katale, gwakola ku mudaala, gwakola mu dduuka, owa olosero nawe owa liteyiro, ow'engoye, ow'engato, ow'ebyokulya, ow'ebyokunywa, owa saluni, owa botiiki, Mukama akukolere. Ali mu transport okuva ku boda paka ku tuleera, okuva ku boda paka ku tuleera, Mukama akulabisa omukisa. Abali mu transport mulabe omukisa, yegulumize Kabaka wa bakabaka, yongera wanike emikono berenga akwata waggulu ozimukubira ez'amaanyi,
yaniriza omukisa gwa February ate n'ogw'omwaka guno. 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 Okyabulamu. Akuviireyo Mukama. Yimusa emikono gye batubiteeke bulungi waggulu. Mugambe taata nteera muno omukisa gwa ssente. Saba ku ssente Mukama akuwe ku 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 ssente. Abali e Canada, abali mu USA, abali mu UK, abali mu Europe yonna, abali e Sweden, abali e Germany, abali e Denmark, abali mu Netherlands, Katonda akuwe ku ssente. Abali e Korea, abali mu Asia yonna, abali mu China, abali mu Australia, abali e South Africa, abali mu mawanga agatwetoolodde Mukama akuwe financial blessings. Abali mu mawanga ga Buwarabu Mukama akuwe financial blessings. Abali mu mawanga ga Buwarabu Mukama akuwe ku ssente. Emikono gyongere kuwaggulu batubiteeke waggulu mubulire ne byagala okukozesa ssente. Osasule fees ate ne capital yeyongeremu amaanyi. Osasule fees Mukama musabe ssente ez'ensonga. Mukama musabe ssente ez'ensonga. Emirimu gyo gigaziwe, amabanja gaveewo. Imusa ebibatu byongereko waggulu ddala. Ready to receive. Ready to receive, ready to receive, ready to receive. Ready to receive, ready to receive, ready to receive. Akukolere Mukama. Sente azeetaaga mu dola zifune. Azeetaaga mu dola, azeetaaga mu pound, azeetaaga mu euro. Azikuwe taata. Bw'ogenda okuzinoonya ozifune. Wonna we ziri Mukama azikugireyo. Aku access by'otunda bitambule. By'otunda bitambule mu linnya erya Yesu. By'otunda bitambule mu linnya erya Yesu. Ali mu ofiisi ekutambulire. Ali mu ofiisi ekutambulire. Ali mu ofiisi byonna bitambule bulungi. Akukolere kabaka w'abakabaka. Imusa emikono gikole bulungi waggulu kuba engalo ez'amaanyi gweniriza amafuta aga ssente. 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 Zongereko waggulu yaniriza amafuta g'obugabirizi. Yaniriza amafuta g'obugabirizi. Agabirire omulungi Yesu. Agabirire omulungi Yesu waffe. Agabirire omulungi Yesu. Wanika emikono yongera ozikubire waggulu yita obugabirizi. Akukole bulungi Mukama. Wiiki eno yonna ogimaleko ng'owangula. By'oyagala okusasula wiiki ejja byonna ssente Mukama azikuwere mu wiiki eno.
Byoyagala okusasula wiiki ejja byonna Mukama sente zikuwere mu wiiki eno. Byoyagala okusasula wiiki ejja byonna Mukama sente zikuwere mu wiiki eno. Byoyagala okusasula wiiki ejja byonna Mukama sente zikuwere mu wiiki eno. Amabanja Mukama gakkiriyalinge in the name of Jesus. Imuka ku bigere ebyo, wanika emikono waggulu tusabe essaala ya Mukama ffe. Imusa bulungi emikono egyo waggulu. The Lord's Prayer, essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Todutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina, amiina. Baako b'oyanirizawo nga tonatuula, ng'okyayimiridde, baako gw'oyaniriza. Mugambe nkwaniriza mu nnyumba ya Mukama. Welcome in the house of the Lord. Mugambe mu nnyumba ya Mukama byonna biyinzika. Mu nnyumba ya Mukama byonna mwe bikolerwa. Endwadde mwe ziwonera. Essanyu lyaffe we likomerawo. Twebaza Katonda. Bayibuli egamba nti alina omukisa oyo atya Mukama. So okujja mu nnyumba ya Mukama kwongera okunyweza enkolaganayo naye. Era kiba kiraga nti agwa ate kati mu kutya Mukama otuteyo eddaala. Mbaaniriza nange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Muzikubire Mukama waffe eza waggulu ddala. Tuli mu kipya, amaaso gaffe galaba kipya. Nsanyukira okulaba nga omukyala atudde azze okusaba yeesigamye, atudde bulungi, omwami bw'atyo. Ayonsa naye tasanga buzibu. Naye nenziramu nembeebaza nese kubeebaza. Mwebale emyaka gye mwagumira okutuula kasituulu. Mwebale emyaka gye mwagumira okutuula kasituulu. Abali embuto, abayonsa, abazze n'abaana, okulaba omwana talina nawaatereeredde. Naye ekkanisa yammwe ne mujagala okutuuka ate Mukama lw'abatuusizza kukula ery'okwegulira entebe gye tutuula bulungi n'abaana baffe. Twatandika mpola mpola, abalancawo abawo ne bafuna entebe. Ekyavaamu nga zolancawo kati zina entebe ezimala. Sunday service twagikoze nga buli muntu atudde bulungi yeesigamye comfortably. Era twagikoze nga waliwo n'ezifisseewo nga zibikkiddwa. Tukyeyongera ozikuŋŋaanya kubanga tubeera n'enkuŋŋaana ennene. Entebe ne ziba za kunoonya. Naye ku mulundi guno nzikiriza nga tunaagenda okuddamu okuba n'olukuŋŋaana olunene ng'entebe tuyina ezitumala. Kisobokera ddala. Awaddeyo Mukama abamu abawadde omukisa mu bwangu ng'oddamu ng'oleetayo entebe 10 oba 1 oba 2 oba 3 oba 4 oba 5. Eyawaayo n'atawangayo w'okwasiriza wonna ng'oleeta ssente z'entebe. Tugenda okutuuka mu nkuŋŋaana ennene nga naffe twewuunya nti entebe ezijjuza enkuŋŋaana ennene zaffe. We ndowooza nti tunaapangisangayo oko ku ntebe ndowooza ekkololo. Naye tupangise nga haafu yaffe. Naye zino ez'Ekanani naffe tugenda ziyiikiriza. Zino ez'Ekanani naffe tugenda kuziyiikiriza. Eza Good Friday tezitera tutawaanya. Kubanga tuwabeerayo bantu bategese. Ezo tumanyi n'ozifuna mu Kampala. Last time eza Vision Night twazijja Mbale, twazijja Iganga, Busia. Ez'omu Kampala n'emirano ziba zaggwedde mudda.
kubanga enkuŋŋaana ziba tezibalika ate nga buli ategeeka olukuŋŋaana taba na butebe bubwe. Naye nzikiririza ddala nti Katonda yatandika omulimu omulungi mu mmwe, agenda gubakozesa, gugenda kutuuka ku nkomerero yagwo nga tulina entebe nga tubaga namwe muziraba wali zetupanze awo ezirinza ogenda mu nkuŋŋaana ez'amaanyi. Sofa eza Sunday service ndabanga zetwamazeeyo. Kubira Mukama engalo ezawaggulu kuba Sunday ewedde abantu tebaabadde batono, baabadde bangi nnyo, naye twafiisizaawo entebe nga2,000 olwo tutandise. Naye ate teweerabira tumanyi okubeera ne Sunday nga nnene. Kati Sunday ya Thanksgiving tetwafiisaawo, wabula twalumba n'obusuulu bwe twavaako edda. Nabwo abantu ne babulyawo ne babumalawo ne basigala nga bakyayimiridde. So newankubadde nga ku Sunday wedde twafiisaawo entebe nga2,000, ekyo tekitweyibaaza. Era nkyalindirira omuntu anajja wano n'effuso y'entebe, nkyamulinda. Naye nga tannajja, bwe nange tugulayo ze tuba tusobodde, si za mpaka, tuzigulidde mu kwagala. Mwebale nnyo abaguzi ezibeera zisuuka mu famire yo zeesobola okutuulako, abalala abatuddeko Mukama akikubalira n'akuweerawo omukisa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Lw'ofunayo kasente osobola okujja ng'ozigulidde ddala, oba n'oleeta sente ffe ne tugenda tugula. Naye twebaza Mukama sofa ekyakabaawo. Tweteeseteese olw'okusaba essaala ez'amaanyi ez'abazadde n'abaana mu kisiibo kino ng'omwaka gutandika butandisi. Waliwo abuuza nti omwaka gutandika butandisi mu February? Ogw'abaana gutandika butandisi bagenda mu ttaamu yabwe esooka. Ogw'abazadde gutandika butandisi wiiki ejja, lwe tugenda okukola nga buli omu ebibaddewo ebyokulonda ebyaki yabivuddeko dda nga yazeeyo dda ku mulamwa. Wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 10 abaana bagenda kudda mu masomero. Okulonda kusembayo Lwakutaano nga 6. Simanyi oba banalonda kubanga ndumanyi ng'olunaku olukulu olwa Talehe 6. Era Talehe 6 tujja broadcastinga live ku Salt TV. Emikolo gigenda kubeera Kabaale. Twamaze dda ofuna accreditation, tujja kubaweereza live ebinaabeera e Kabaale. Naye okutandika ne Monday nga 9 nga tuyingidde wiiki yaffe ey'okubiri mu kisiibo, emirimu gigenda kuba gitambula kinnawadda. N'eyali atidde nnyo ng'agenze mu kyalo ewala agenda kuba akomye wadde mwakole. N'olwekyo omwaka lwe gugenda okutandika. Omwaka lwe gugenda okutandika. Kati gwe omuzadde weetaaga okujja tusabe bakasitoma abo bonna bakomewo. Weetaaga okujja tusabe basuppliers bo bonna bakomewo. Weetaaga okujja tusabe abaana bo bonna bagende ku ssomero. Tewali mwana agenda kusigala waka. So it is this Wednesday on 4th, Thursday on 5th, Friday on 6th, Saturday climax on 7th, that we are going to conduct prayers of parents and their children. Let us start the year with God. Tusaba tusiiba abaana tugenda kuba anointinga. Ngenda ku anointinga olw'okusatu luno n'olw'okuna n'olw'okutaano n'olw'omukaaga. Abazadde n'abaana muntu ku muntu tulangire omukisa. Abaana tubaseeke emikono tusabe omukisa. Naawe oyimuse emikono oyogere ne Katonda. Tuyita abalokole n'abatali balokole. Emyaka 15 Mukama nga ntumye mu kibuga kino
okusaba n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Obubaka obwali obw'omu kibuga kino kyokka kati butuuka mu nsi yonna. Ezikubira waggulu webaze Katonda. Obubaka obwali obw'omu kibuga kino kyokka kati butuuka mu nsi yonna. Olw'ekyo mu bibuga byonna gye tuli, mu bibuga byonna wali abasabira abantu, nebaza abasinzira ebweru n'atuma famire n'ereeta abaana. Twakyogeddeko jjo na kati nkiddamu, abantu abatakwagaliza tebawummula, baagala kulaba ng'ogwa. Kale naawe okuwummula togayaala. Ate ekirungi pasita akubuulira, akusabira, ayagala mugatte naawe essaala, naye tawummula. Mbalirayo ennaku zenna akawummula kasookedde omwaka guno gutandika. Kasita otandika ebyo by'okwewummuza, y'omulaba aba ayongeramu amaanyi. Ate bw'ogamba ngenda kuwummula, amaanyi naawe galina engeri gye kakugwamu. Ne bw'ogamba ngenda kukola, amaanyi geeyongera bweyongezi. Bw'ogamba ngenda kukola ng'eggulu ligamba oyo agenda kukola. Ngenda kukola ng'eggulu ligamba oyo agenda kukola. Nze ne bwe mba neewulira bubi nga mpulira ng'eyalumbiddwa obulwadde bunnumba, neesibuwa mukisa. Ogenda okulira omubiri gukuluma, senyiga alinga ayagala okukwata, omusujja gulinga ogukuluma. Sayinizi zonna eziraga nti oli mulwadde ng'oziwulira. Sitaani yatandise okukwatakwata mu nnyama. Sibeera omu kwabo era siribeera omu kwabo abaganda enkya nnyonyiza obutajja neewulira si bulungi. Nze neewera kudda. Nze actually ndi bujuliza obulamu nti mu nnyumba ya Mukama abeerayo okuwonyezebwa. Ndi bujuliza obulamu nti mu nnyumba ya Mukama wabeerayo okuwonyezebwa. Oyingira mu nnyumba ya Mukama ne weebaza ne Sitaani n'awunga n'agamba ono yeebaliza ki olubuto olumuluma, mugongo gumuluma, omutwe gumuluma, amagulu gamuluma, awoza weebale. Sitaani aba ali confused erudda eri. Mukama n'agamba nti n'ebyo ebibadde bimuluma mubimugjeemu. Bamalayika ne bakka ne bakola omulimu. Wanika emikono okubire Mukama engalo eza waggulu. Nkusabira gwe omulwadde ali ku saviisi eno, ali ku Soloti FM n'abo ali ku Soloti TV. Katonda akuwonye mu linnya lya Mukama Feeso. Abali wano Mukama abawonye, abali eyo Bayibuli eyogera mu Zabuli 17 onyirwa 20 nti atuma ekigambo kye n'abawonya buli omu waali. Katonda akuwonye mu linnya lya Yesu. Akuwonye ate nsaba akuwonye mu byonna. Wanika emikono waggulu. Nsaba akuwonye obulwadde, nsaba akuwonye amabanja, nsaba akuwonye obwavu, nsaba akuwonye mu mikono gy'abalabe bo. Nsaba Katonda akuwonye squared. Yimusa emikono waggulu. Nsaba Katonda akuwonye n'akatonotono akadeka akatandika okutawaanya nako Katonda akajjewo. Katonda akuwonye kuva ku luviiri lwo paka mu ntobo z'ebigere byo. Abali malwaliro, abali ewaka, abafunye lipooti embi ogiyinawo mu kibaasa, oli lubuto baakugambye lipooti y'olubuto lwo si nnungi, oba toli lubuto kale bagambye omusaayi gwo si mulungi, waliwo bye bateebereza baakugjeeko akanyama, baakugjeeko omusaayi, olinda lizaatisi. Nange lya Katonda akuwonye, bakuwe lizaatisi ennungi. Naawe abadde afunye lizaatisi embi, Katonda azikyuse. Naawe abadde alinda lizaatisi zijje nga nnungi. Nange lya ekisa kya Katonda okwegatta na buli omu n'emirimu gy'emikono egyo gye muwanise. Katonda agiwonye. Katonda akuwonye, awonye n'emirimu gyo. Naawe yabulwa emirimu, Katonda akuwa omulimu, akuggulira oluggi lw'omulimo mu linnya erya Yesu. Gamba nkitwala, kitwalire ddala mu linnya erya Yesu. So mbakubiriza abazadde tukeereko ku lwokusatu luno, ku lwokuna, ku lwokutaano. Nnaku ezo zigenda kubeera massive ku Canaan Land. Olw'omukaaga lwe lusembayo ku lw'abazadde n'abaana. Weewaawo ne ku Sande nga tuli mu makkati g'ekisiibo, nga ku nnaku 14 twakasiibako 7. Ne ku Sande tujja kubasabira abaana babasigadde.
ne wano wabaawo amafuta ag'enjawulo kubanga ekyo kiba kiri particular nga kiri special. Tugenda kwogera eri abaana, tugenda kwogera eri abazadde, tugenda kwogera eri eggwanga, tugenda kwogera eri emiti emito, tugenda kwogera eri omugigi guno. Katonda abakole bulungi. Isaaya essula 65 okuva ku 19 okutuuka ku 25. Isaiah chapter 65 verses 19 to 25. Era ndisanyukira Yerusaalemi nenjaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo, nate newankubadde eddoboozi ery'okulira. Olwabiri, temukyavanga mu mwana wa nnaku bunaku, newankubadde omukadde atannatuusa nnaku ze, kubanga omwana alifa nga yakamaze emyaka 100, n'alina ebibi nga yakamaze emyaka 10 alikolimirwa. Era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabbibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya, kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba, bwe zito bwe ziriba ennaku z'abantu bange. N'abalonde bange balirwawo nga balya omulimo gw'engalo zaabwe. Tebalikolera bwereere mirimo, so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga ly'ezzadde ly'abo abaaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Awo olulituuka nga tebannaba kuyita, ndiyitaba, era nga bakyayogera, ndiwulira. Omusege n'omwana gw'endiga binaaliranga wamu, n'empologoma eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu yeneebanga emmere y'omusota. Tebiriruma, so tebirizikiririza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama. Imusa emikono gyo tusabire saavisi eno. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, oyogedde naffe ebigambo ebikomyawo emmeeme yaffe, otuwadde ekyokulya wakati mu kisiibo kino, ekyokulya eky'ekigambo kyo, kubanga kyawandiikibwa nti omuntu tabeera mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. Amayumba gabaddemu okukaaba n'okulira, ogambye ebyo tibigenda kuddamu kubaamu. Mayumba gabaddemu okufiirwa abatanaba kutuuka myaka gyabwe, ogambye ekyo tekigenda kubawo. N'omuto ogambye aliwangaala emyaka 10. Ogambye omuntu anaawangaala ng'omuti. Mukama, bino byonna tuyamba okumanya kye bitegeeza. Wakati mu kisibo kino kye waŋŋambye nti nga tetunaba na kuyita, gwe nga wayita byedda, era nga tetunaba nga tukyayogera nga gwe wawulidde dda. Mukama, weerage, weegulumize, tuyimusa emyoyo gyaffe, ebirowoozo byaffe n'emibiri, okuwulira okuva gy'oli. Abantu bano baweere eddala omukisa nga bawulira ekigambo kino, ogukatiddwa, ogusuukundiddwa, ogw'omuyiika. Nange Mukama ngusaba n'ennyumba yange, kubanga ngutuusaayo n'obwesigwa olw'ekisa kyo. Tusabye bwe tutyo Mukama, saavisi tukolere mu linnya lya Yesu, amiina. Zikubire waggulu zinogere eddala. Bwe tusaamingapo ebisuubizo bya Katonda bino, biraga nti ennaku egenda kuva mu bulamu bwo. Alabye ennaku, ogenda kulaba ate omukisa.
akaabya amaziga ogenda ate kusanyuka. In fact Katonda agamba nti nja kujaguliza abantu bange. Omwana wo osobola omuteeka mu ssente nga bwe tubagenda obateeka mu ssente, naye bwakubeera n'akola bulungi olunaku lwatuuse ku buwanguzi ate n'ojaguza. Kyayogedde Mukama. Isaaya 65:19. Era ndisanyukira Yerusaalemi era ndijaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo, nate newankubadde eddoboozi ery'okulira. Wano mu kugondera Mukama ne tumunoonya, ne tusaba, ne tusiba, ne tukola okwagala kwe, agenda kujja okukaaba okwa buli ngeri mu nnyumba zaffe. Era bw'oba osaba mu kisiibo kino, mwegayirire Mukama ajja okukaaba mu nnyumba yo. Okukaaba not necessarily nti omuntu akuba omulanga. Ne waliwo okukaaba ssente, waliwo okukaaba emirimu, waliwo okukaaba embaga. Ofumbiddwa omusajja, omufumbiddwa omwagadde, nakati mwalidde bulungi ekyeggulo, okeera n'omuwa ekyenkya, naye mundamu gwe oyinamu okukaaba. Takyalanga, tayanjulanga. Ndowooza embaga ne betugireka kubanga ebisooka tannabikola, naye ate akugamba akwagala. Era naawe owuliranga ye nnamba yo, naye okaaba. Abazadde bakugambako tugenda kufa nga tetulidde ku mikolo gyo. Kati Katonda bw'asuubiza nti so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo, ekyo kyayogera olina okitwala nga kikulu. Bayinza okuba nga abantu si be baliwulira eddoboozi, naye nga gw'oliwulira, Mukama nga yaliwulira. So n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo. Abantu basobola okuba nga bakwesimisa byonna nga birungi, naye ng'olina amaziga g'okaaba, naye ng'ogakaabira Katonda yekka. Katonda aga nti ngenda kusootinga. Wandikubye engalo ez'amaanyi, ngenda kusootinga. Waliwo abantu abeebakira mu ssaala, nga weebakidde mu ssaala okumala emyezi, otulo tomanya na ngeri gye twakututte. Ova mu ssaala naye ng'olina okugenda mbuli n'obeera mbuli naye ng'era tolowooza byakunakuwala, naye ng'olowooza kimu kyokka, Mukama onsaasira, Mukama ononsaasira ddi, Mukama nga nkwegayiridde, Mukama nsaasira. N'owulira ennyimba z'okusinza, Soloti esuzaako ennyimba ezo ezisinza ku Soloti FM, ezisinza ku Soloti TV. N'owulira ng'oluyimba n'abali mu kuluyimba, n'otomanya tulo ngeri gye twakututte, ogenda okuzuukuka ng'era enjiri endala kweri. Nyina amawulire amalungi, okukaaba tekugenda kuddamu kuwulirwa mu nnyumba yo. Okukaaba tekugenda kuddamu kuwulirwa mu nnyumba yo. Okukaaba tekugenda kuddamu kuwulirwa mu nnyumba yo. Actually, abakkiriza abatuufu banneiba tebamanya nti waliyo okukaaba. Abakkiriza abatuufu n'omwami wayinza obutamanya nti olina okukaaba. Abakkiriza abatuufu ne mukyala wayinza obutamanya nti olina okukaaba. Abakkiriza abatuufu abaana bo bayinza obutamanya nti olina okukaaba. Omukkiriza omutuufu Mukama yamukola ngeri, aba ne byayitamu naye nga yanyweza abalala. Wangi, omukkiriza omutuufu Mukama yamukola ngeri, aba ne byayitamu naye nga yanyweza abalala. Kiwandiike. A true believer goes through a lot, but he keeps encouraging others, giving others words of encouragement, strengthening them. A true believer. A true believer, you will never notice that she or he is in a problem. Tomanya asobola okuwa amagezi agasasula ebbanja lyo, ne mugatta n'emikono ne musaba nga bamubanja emirundi 10 kwezo z'oyogedde.
Yenjiri ya Mukama fenze njinyumirwa. Obeera mu ssuubi n'onyweza abalala. Naye Mukama yaba akiraba nti wadde obanyweza naye okaaba. Osinda. Kati kyavudde agamba nti era ndisanyukira Yerusaalemi n'enjaguliza abantu bange. So n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo nate. Newankubadde eddoboozi ery'okulira. Ya. Kisobokera ddala ng'omukyala alina essaala gy'alimu ng'omwami tagimanyiiko. Kisobokera ddala ng'omwami alina essaala gy'alimu ng'omukyala tagimanyiiko. Kisobokera ddala nga mwembi mukutte essaala y'emu naye nga buli omu tamanyi nti tusabira essaala eno. Tamanyi buli omu nti tusabira ekintu kino. Nga mwembi kibakwatako naye nga buli omu taagala kumalamu munne maanyi. Do you understand? Mwembi nga kibakwatako naye nga buli omu taagala kumalamu munne maanyi. Kyetaago kyammwe aba babiri. Buli omu akisabira ku lulwe. Bwe mubanga abakinyumyako ng'ogamba tekina ngeri. God's timing. Enjogera y'abakkiriza tebula. Kyova olaba Peetero baamutegeera mangu. Bwe baali bagenda okukomerera Mukama ffe Yesu, waliwo abaamutegeera nti abadde ne Yesu nga bategeredde ku njogera ye. Naye ono ayogeranga abadde atambula ne Yesu. Enjogera y'omukkiriza ejjudde essuubi. Bwe mugenda okubanga abagatta emboozi ne mukyalawo, mugenda okubanga abagatta emboozi n'omwami wo, n'omugamba ekyo tekikweraliikiriza. Kijja kuggwa. Kaseera buseera. God's timing, okwagala kwa Mukama. Tukkirize okwagala kwe naye nga kikuluma. Nga naye kimuluma. Naye nga mwena tukuli alaga munne nti kituluma nnyo. Nga buli omu akikutte mu ssaala. Nga buli omu akikutte mu ssaala. Era nga buli omu kimukaabye emisana n'ekiro. Naye ng'okukaaba okwo omulala takuwulira. Naye tewali kukaaba ku bali okaabye Katonda n'atakuwulira. Wandizikubidde Katonda oba bitegedde byenjogera. Nsobola okuwayo ku nnyiriri. Bayibuli egamba mu Zabbuli eya 56 olunyiri olw'omunaana bikula. Zabbuli ya 56 olw'omunaana olw'omwenda olw'ekkumi n'olumu olw'ekkumi n'ebbiri naye okusingira ddala ekintu tteyo lwa munaana. Psalms 56 verse 8. Gw'obala okutambulatambula kwange, oteeka amaziga gange mu kasumbiko, tegawandiikiddwa mu kitabo kyo. Abalabe bange ne balyoka badde ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiriramu. Kino kye mmanyi nga Katonda ali ku lwange. Mu Katonda nditendereza ekigambo kye. Mu Mukama nditendereza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya. Abantu bayinza kunkola ki? Ebirayiro byo biri kunze, ayi Mukama Katonda. Ndisasula ssaddaaka ez'okwebaza eri gwe. Olw'ekkumi kubanga wawonya emmeeme yange okufa. Tewawonya ebigere byange okwesittala. Ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu. Lwe nanonyeyo ndooza lwe mba nsooka okunnyonnyola. Gw'obala okutambulatambula kwange. Oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Abalabe bange ne balyoka badde ennyuma ku lunaku lwe ndikukaabiriramu. Kino kye mmanyi nga Katonda ali ku lwange. Bassebo ne bannyabo abakyali abalamu abawulira ebigambo bino, singa Mukama si yali ku luuyi lwo, singa oli mbuyaga eziyita ezikaza engoye, wandikubidde Mukama engalo eza waggulu. Singa Mukama si yali ku luuyi lwo,
wandibadde oli mbuyaga ezo ezitambula ze bagamba ezikaza engoye. N'olwekyo ekituufu kiri nti ng'okyayimiridde ng'oli mulamu, Katonda yekka y'empagi ekuwaniridde. Agamba nze Katonda yekka y'empagi empaniridde, wanika emikono gyo waggulu ozikubire waggulu. Zikubire waggulu mugambe weebale Mukama mpagi yange. Wanika emikono waggulu omuwubireko. Muwubire ng'omwebaza bw'akuwaniridde bw'akuyambye. Ayongere bwongezi Mukama. Kati akugjemu ebyo byonna ebibadde by'okuwanirira. Akusimbe nga tokyasobola kukaaba. Mu linnya lya Mukama Yesu. Zabbuli 5:6 onyiro olw'omunaana lugambe gw'obala okutambula kwange. Ebigere bino by'otambula ng'ojja omunoonya. Ogenda kutambula olw'okusatu n'olw'okuna olw'okutaano olw'omukaaga. Sande ng'oleese abaana bo nga nawe ozze ku Canaan land. Ebigere byo Mukama abibala. Tosobola kutambula n'oleeta abaana bo ne babulwa fees. Tosobola kutambula n'oleeta abaana bo ne basemba mu ssomero. Tosobola kutambula ennaku zino zonna ojja osaba osiba n'emmere ogirese, si kwekalakasa naye mu bulungi mu Katonda wo. Mukama n'atabala bigere. Katonda abala ebigere n'amaziga agateeka mu kasumbi. Katonda abala ebigere n'amaziga agateeka mu kasumbi. Kyobula bazibasanze abakukaabya amaziga, kubanga bakukaabizza amaziga ate bo Mukama ajja bakaabya musaayi. Ngambye bakukaabizza amaziga naye Mukama bajja bakaabya musaayi. Kiseera buseera amaziga go Mukama agateeka mu kasumbi agawa value. Ekintu ekikyasinga okubeera eky'omuwendo ku nsi maziga go. Maziga go Katonda agawa omuwendo gwa kika kya waggulu. Tagaganya kugwa bugwi ku ttaka. Oyinza okulaba nga agakulukutidde ku feesi yo. Oyinza okulaba nga agagudde ku blouse yo. Oyinza okulaba nga amaziga agagudde ku ngoye zo. Oyinza okulaba nga gw'osangudde n'ekibatu oba n'akatambaala. Naye mu nsi ey'omwoyo buli ziga Mukama aliteeka mu kasumbi. Buli ziga Mukama aliteeka mu kasumbi. Buli ziga Mukama aliteeka mu kasumbi. Kyava agenda okujaguza naawe abadde akaaba. Agenda kukolera osanyuke, naye muggulu ajaguze agambe omwana wange asanyuse nange njaguliza omwana wange. Isaaya 65:19 era ndisanyukira Yerusaalemi nenjaguliza abantu bange. So n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo nate, newankubadde eddoboozi ery'okulira. Olwaleero ye message yange, amaziga g'Omukama tegamuyiseeko. Amaziga g'Omukama tegamuyiseeko. Simanyi kikaabya, simanyi kyokaabira, era seetaaga na kubanga twatudde n'obimpitiramu, naye njagala kutegeeza nti buli akaaba nga weesize Katonda, okukaaba kugenda kugwa mu nnyumba yo, okulira kugenda kugwa mu nnyumba yo, ebizibu bigenda kugwa mu nnyumba yo. Katonda agenda taking over. Zikubira waggulu obanga okitegede kye tugambye. So n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo. Waliwo okukaaba ng'okukaaba okwo kwa ssanyu, nga gw'okaaba obanga ekyamagero kye kikaaba. Wangi? Waliwo okukaaba ng'okukaaba okwo kwa ssanyu, obanga gw'okaaba obanga ekyamagero kye kikaaba. Motoka esobola okukeera okukaaba. Vum 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 vum. Abeeri ne bagamba kiki ekibaddewo. Nga motoka kati si gwakaaba, mirako yeekaaba. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Omwana asobola okukeera okukaaba oba abaana. Okukaaba kw'abaana tebibeera bizibu ebituuka okwata Katonda. Kukaaba kw'abaana kwabwe kw'abaana mirako yebeera ekaaba.
Omwana eyakaabanga ng'oyagala abaana kati abaana be baba bakaaba. Mirako yeekaaba neiba naye akiwulire. Eyali agamba mbuno tolizaala tolikola otya awulire kano kakaaba ne kali kakaaba. Otuuka n'omuyita akusitulireko. Okwo tekuba kukaaba, si Mukama si kwagamba ti ng'omwo temukyawulirwamu kukaaba. Motoka bw'eba ekaaba okukaaba okuba kwa ssanyu. Omwana bw'aba akaaba okukaaba okuba kwa ssanyu. Ayagala mata, ayagala buugi, ayagala byakulya. Era abazadde abaddala bw'owulira omwana asirikidde ddala takyazanya takyakaaba takyakola toga omiisinga kerere ye n'effujjo akuleekaanyi okusinga okutuula awo n'asirika. Wannonda mu nsi eno bwe nnali ntambula obw'omu, wampita erinnya ddala n'otafaayo ku bunafu bwange, wankwata ku mukono n'ompisa mu kaseera akaali akazibu ennyo. Yegwe wannonda mu lunaku olubi olw'okuzirika obulamu nga buli ng'ebipapajjo. Yegwe wannonda Mukama, yegwe wannonda nga sinaba kukutegeera, ensi nga tennaba kummanya. N'ompita omwana kankuwa obulamu bwange, kankuwa omutima gwange. Taata sikirinamu buzibu kubanga yegwe wannonda. Wannonda mu nsi eno bwe nnali ntambula obw'omu, wampita erinnya ddala n'otafaayo ku bunafu bwange, wankwata ku mukono n'ompisa mu kaseera akaali akazibu ennyo. Yegwe wannonda ku lunaku olubi olw'okuzirika obulamu nga buli ng'ebipapajjo. Mukama yegwe wannonda, yegwe wannonda, yegwe wannonda nga sinaba kukutegeera, ensi nga tennaba kummanya. N'ompita omwana kankuwa obulamu bwange, kankuwa omutima gwange. Taata sikirinamu buzibu kubanga yegwe wannonda. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Sikyakaaba lwa nnaku kati nkaaba lwa ssanyu. Mukama yegwe wannonda. Wannonda wakyusa olugero lwange, amagenda gange kati ndaba gye ndaga. Sikyakaaba lwa nnaku kati nkaaba lwa ssanyu. Mukama yegwe wannonda. Bwe namenyeko omutima eri munda, Mukama yegwe wannonda nga sinaba kukutegeera, ensi nga tennaba kummanya. N'ompita omwana kankuwa obulamu bwange, kankuwa omutima gwange. Taata sikirinamu buzibu kubanga yegwe wannonda. Bwe wannonda wakyusa olugero lwange, amagenda gange kati ndaba bye nsaba. Sikyakaaba lwa nnaku kati nkaaba lwa ssanyu. Mukama yegwe wannonda. Bwe namenyeko omutima eri munda. Mukubire engalo ez'amaanyi mukwano gwaffe, zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Nsaba ajja emiranga mu nnyumba yo, nsaba ajja amaziga mu nnyumba yo, nsaba ajja okusinda mu nnyumba yo. Nga bw'owulikikayo eddoboozi erikaaba
bwawulikikayo eddoboozi eriri waggulu kiba kyamagero kye kiba kikukaabya akikolere kabaka wabakabaka. Kyova olaba omuntu bw'oba ogenda mukolera ekintu eriyo abantu nga ku surprise omutta, okola surprise ne mumala gwe mugikoledde ne mumutwala mu ddwaliro. Ekintu ekibi kikaabya kizitoya omutima, ate n'ekintu ekirungi ennyo nakyo kikaabya kizitoya omutima. Kiba kirungi nnyo naddala mu abakulu ne mumanya mukadde gwe mwagala okusanyusa ateeka okusanyuka naye ate n'atafa, pressure ne zitalinnya. Mulina okusitadinga mukadde wammwe ali mu ngeri ki, bulamu bwe buli butya. Waakiri mumubuulireko ereme kubeera surprise. Kati naye bwe tukusurprisinga, kati bwe tukuleetera emmotoka mumala wiiki nga munyumya nga gashate nga nze mbaaki nga nzirika kubanga muleese emmotoka. Tugamba bugambi bwe muto ne mumutwala ne mumuteekateeka. Ekyamagero kyetaagisa okuteekateeka omuntu nga n'okubika bwe kwetaagisa okuteekateeka. Kiwandiike. Ekyamagero kyetaagisa okuteekateeka omuntu nga n'okumubikira bwe kwetaagisa omuteekateeka. Tovanga eri n'ogamba omuntu nti omuntu waafudde. Oyinza n'omutuukako emirundi 3-4 nga tolaba bw'otandika kumubikira n'osooka okirekamu okutuuka ng'olaba w'oyisa ekirango. Abantu tebasobola kusilula amawulire mabi. Ky'oba olaba omuntu yeetwala yeko mukebera akawuka akaleeta siriimu, results n'azirekayo. Kiŋŋambire neighbor ti abantu tebeeteeseteese kutwala amawulire mabi. Omuntu yeetwala yeko okukebera akawuka akaleeta siriimu, ate ye kennyini nga n'omusaayi bamaze okuggyako ng'ebulayo eddakiika ntono bakomewo, n'atandika awo ofuna empewo etaliiko weeva, n'amawulire agavayo tamanyi oba mabi oba malungi, n'agaa naye bino kababireete nga siriiwo, n'atema. So nga ate bisobola okujja nga birungi, era bangi abagumiddewo n'agamba kama mbaya agenda okulaba nga bajja nga bamugamba kati bw'ofuna amawulire nga ngafuna. Ate bwe gabeera malungi gogamba nga gabeera malungi, ate bwe gabeera mabi goga nti kiba kizibu ekityo, ate nazze kunkebera. Omusawo ng'alyoka akugamba. Abasawo nabo baakulangiri taagala kugamba nti amawulire malungi, asooka kubuuza kati gw'osuubira biki? Nsuubira biki? Mpaliza ati si zange ŋŋende. Kale bwe mumala okunyumyanyumyamu awo n'alyoka agamba munnange akawuka tokalina wanje, anti olwojjukira amakubo gy'otambulidde wanje siina kawuka olimba nagatete nnimba kwata results ng'ozikwata ng'ozisomamu. Ogenda okulaba nga lupapula lugamba HIV negative. Mu bintu byonna sabanga obere positive okujjako HIV. Kiŋŋambira akuliraanye. Mu bintu byonna sabanga obere positive, beera positive ojja gaggawala, beera positive obulamu bujja kukyuka, beera positive. Ku HIV toteekwa kubeera positive, eteekwa kuba negative. Ekyo nange simanyi bwe baakikola. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olunyirimu lutegedde luno nduveeko. Isaaya 65:19 eryandisanyukira Yerusaalemi n'enjaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omwo nate, newankubadde eddoboozi ery'okulira. Okaabye ennyo fiizi, okaabira mu nnyumba n'ebweru, n'okaabira mu nnyumba ate n'ogenda n'omukulu w'essomero n'omulaba, n'ogenda ewa bbaasa nayo n'oddayo n'okaaba byayo. Eddoboozi bwe liba mu kukaaba mu nnyumba yabwe mba temukyali ddoboozi lya kaaba, n'eri gy'olaga oba tokyakaaba. Katonda asimbuliza okukaaba ng'akuviira ddala ku kikolo kyakwo
mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabira Katonda asimbuliza okukaaba ng'akuggira ddala ku kikolo kyako, yimusa emikono gyo waggulu mugambe Taata asimbuliza okukaaba, nkwegayiridde ng'okuggira ddala ku kikolo, yimusa emikono gyo. Mwegerye Mukama olekerawo okukaaba, mwegerye Mukama Katonda omulamu okukaaba kukomaawo, mwegayirye Mukama Katonda akuwonya okukaaba, mwegayirye Mukama oba kubadde kukaaba kwa renti, Katonda atuuke ekiseera nga mu nnyumba y'ekya renti tekikyalimu, oba kubadde kukaaba kwa looni, oba kubadde kukaaba kwa ngeri ki, kukaaba ng'okaabira bufumbo, kukaaba ng'okaabira zadde, kukaaba kyonna ky'obadde okaabira, Katonda talimba, agante ekiseera kituuka era kyekino nga mu nnyumba yo temukyavaamu ddoboozi lya kukaaba newankubadde okulira. Imusa emikono gyo gw'abadde akaaba, otoola amafuta ag'obutaddamu kukaaba, kubanga atakaabidde mu nnyumba ye ne wabbaasa tajja kaaba, atakaabidde mu nnyumba ye ne bw'aba ayingira takisi takaabira kondakita, atakaabidde mu nnyumba ye talina gy'agenda kaabira walala. Katonda asaanyeewo ekibadde ekikukaabya, Katonda asaanyeewo ekibadde ekikukaabya ng'akisaanyizawo ku kikolo kyakyo, akukola obulungi obutali butono. Mukama yongera emikono gimuse waggulu, yaniriza amaanyi ago, ebibatu biteeke waggulu, mugambe Taata nzijuze amaanyi, mpakire amaanyi, ebadde binkaabya bikome, ebadde bikaabya bikome mu linnya erya Yesu. Ebadde bikaabya ebikuleetera okulira, ebikuleetera okukaaba bikome. Ewo bwe wanaawulikikangayo okukaaba kunaabanga kwa ssanyu, kinaabanga kyamagero, ojja kubanga oluyimba lwe tuyimbye nga tokyakaabaga nnaku naye nga kaakano okaabaga ssanyu. Kikubeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akusanyuse, zikubire waggulu, kyanirizeewo ekisa kya Mukama, yanirize ekisa kya Mukama, kyanirize mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Imusa emikono gyo waggulu, gikole bulungi. Sabira Isirayiri Mukama agiwe okuwangula, sabira Isirayiri Mukama agiwe obujulizi, sabira Isirayiri Mukama agiwe obuwanguzi ku batujju bonna. Langirira emirembe ku Yerusaalemi n'abo bonna abatuulamu, langirira emirembe ku Yerusaalemi n'abo bonna abatuulamu ne Isirayiri yenna, langirira emirembe ku Yerusaalemi n'abo bonna abatuulamu ne Isirayiri yenna, langirira emirembe ku Yerusaalemi n'abo bonna abatuulamu ne Isirayiri yenna. Sindika omukisa ku ggwanga ly'Abayudaaya mu nswena gye bawangaalira, sindika omukisa ku ggwanga ly'Abayudaaya mu nswena gye bawangaalira, sindika omukisa ku ggwanga ly'Abayudaaya mu nswena gye bawangaalira. Abakuume Mukama era abawa omukisa n'obugagga. Yimusa emikono, sindika omukisa eri bannayuganda abali mu mawanga g'ebweru, sindika omukisa eri bannayuganda abali mu diaspora, sindika omukisa eri bannayuganda abali mu diaspora, sindika omukisa eri bannayuganda abali mu Amerika, abali e Canada, abali mu Latin America, abali e South Africa, abali mu mawanga agatwetoolodde, n'abannansi b'amawanga getusaba nago bonna abatwetoolodde. Mukama abawa omukisa mu mayumba gaabwe, abalina baffe abali mu Bawarabu n'abantu baffe bonna abali Mukama abawa omukisa, abali e Bulaaya, abali e Bungereza, abali mu Sweden, abali mu mawanga ago gonna, abali e Korea, abali mu Asia, abali mu Australia. Mukama abakole bulungi, tubasindikidde omukisa mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo, saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda, saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda, saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda, saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. Buli omu waali waakolera, abali mu butale, abali mu maduuka, abali mu midaala, abali mu botiki, abali mu restaurants, abali mu saluuni, abali mu oroseera, abali mu retail, abali mu transport, bonna tubasindikira omukisa mu central, mu east, mu north, mu west, mu central, mu east, mu north, mu west. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu, tusabira abakuuma ddembe, abasajja n'abakazi abakuuma ddembe, abatuleetera okuba nti tugenda ne tukola ne tusaba ne tudda ne tukola ne twebaka ne bukya. Katonda abatuweera omukisa, abakuuma ku booda z'eggwanga lino zonna,
abali mu mawanga agatwetoolodde okuuma emirembe gyaffe, abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku myala, abali buli wantu wonna, abali ku bisaawe eby'ennyonyi, abali mu offices olwa security, Katonda batuweera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musse emikono waggulu, tusabira Commander in Chief. Mukama amwongere obulamu, amwongere amagezi, amwongere ekisa n'okusalawo obulungi. Tusabira CDF. Mukama amwongere obulamu, amwongere amagezi, amwongere ekisa awamu n'okusalawo obulungi. Tulangirira abakamandaasi bonna, Katonda batuweera omukisa. Abasajja n'abakazi bonna abamba yunifoomu abo, Katonda bakola obulungi obuteegaanika. Emirembe gye batwagaliza n'obuwanguzi nabo babufune ne famire zaabwe zonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Uganda yongera ogikoolera omusaayi gwa Yesu n'emikisa. Abaana n'abazadde bonna basanyuke. Uganda yongera ogikoolera omusaayi gwa Yesu n'emikisa. Abaana n'abazadde bonna basanyuke. Uganda yongera ogikoolera omusaayi gwa Yesu n'emikisa. Abaana n'abazadde bonna basanyuke mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunazaalesi. Katonda yeeragere yeegulumize in the name of Jesus. Imusa emikono gyo gigaziye mu bwoti. Sika omukisa okuva buli nsonda. Oyo ayite wano muteekeko amafuta. Yita omukisa, sika omukisa okuva buli nsonda. Gusike mu linnya erya Yesu. Gusike omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Yongera ogusike n'amaanyi. Gusike mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Sika omukisa mu linnya erya Yesu. Sika omukisa Mukama agukuweere ddala. Yeerage yeegulumize kabaka w'abakabaka. Buli kyokwatako Mukama akikuŋŋaanyizeeko omukisa. Gusike, 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 gusike. Buli kyokwatako Mukama akikuŋŋaanyizeeko omukisa. Teeka ebibatu byo waggulu. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nsazeewo okulokoka. Tewali ankaka, tewali ampaliriza. Mu kisiibo kino nkwegayirira, nyambaza amaanyi agadduka ekibi. Neenenya ebibi byonna bye nali nkoze, ne bye bankozesa, ne bye mbadde ngenda okukola, n'ebiva ku Adamu ne Eva, n'eby'omu kika n'ebukojja, byonna mbyekutulako. Nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Kwegayiridde Mukama, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gateeke mu kuwangula ne mu kuwangaala. Sangula amannya gange Mukama gave mu bwavu ne mu bubi bwonna buleme okunumya omwoyo, gateeke mu bugagga obw'enkalakkalira. Amannya gange Mukama gateeke mu bulungi bwo, ndokose olwaleero. Endagaano zonna ze bankolera, ze bankozesa, ze mbadde nkoze ne ze mbadde ngenda okukola, zonna nzinaaba mu musaayi gwo Yesu. Naaba buli biragaano byonna ebikuleetera agaloota agabi, biragaano ebikulemesa okukwata ku bisuubizo, ebiragaano byonna binaabe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naaba mu musaayi gwa Yesu. Bye bakutema emisale, bye bakusindikira, bye bakuliisa, bye bakutega, bye bakubuusa, bye bakutuuzamu, bye bakunaaza, byonna binaabe. Naaba endagaano zonna eza Setaani, naaba endagaano zonna z'otegera ne z'otategera, byonna binaabe. Naaba mu musaayi ogwogera ebirungi. Yimusa emikono egyo waggulu. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nsazeewo okukola endagaano empya nga ntegeera bulungi, ey'olubeerera etagenda kudiba wakati wange naawe, era omusaalaba gw'okuva olwaleero bwe bulokozi bwange. Omusaayi n'amazzi bye wayiwa ye ssaddaaka yange. Obulamu bwange bwonna sirisala kintu kyonna, mbu nkola ssaddaaka. Ne bonna abalinkolera ssaddaaka ebaddire, kubanga nze ndi munda mu Yesu. Ndokokedde ddala. Endagaano eyo Mukama empa omukisa mu nsi eno,
ate mpa obulamu obutaggwaawo. Kwebaziza Mukama olw'okunjagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yimusa emikono waggulu musabe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Ebibatu biteege waggulu musabe ekirabo eky'Omwoyo. Abalokose era abaluŋŋamizibwa Omwoyo be baana ba Katonda. Akujjuza Omwoyo Omutukuvu. Zikubire waguyaniriza Omwoyo wa Mukama. Zikubire waguyaniriza Omwoyo we. Zikubire waguyaniriza Omwoyo wa Mukama. Zikubire waguyaniriza Omwoyo we. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the Lord. Weebale kukkiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Obulamu bwo butandika okutambula obulungi. Gwe n'ennyumba yo tomuwulirenga mu kukaaba okwo na kusinda, kubanga Mukama abeera mwesigwa. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata amafuta go, kwata ebintu byo bisitule waggulu. Amasimu ago gasitule tugasabire. Waliwo abagenda ofuna fiizi nga ziyise ku masimu butereevu. Sabire essimu eyo togitwala nga kitono. Situla ensawo yo, bizinesi ziyite mu ssimu zo, bizinesi gye mu mirimu gyo. Ensawo ezo ne bank account Mukama azisanyuse. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Nangira omukisa ku byammwe byonna. N'ayina amafuta agasitule tugaweyo eri Mukama. Kitanga amafuta gano ngakuwadde gengero bateekako. Ate nga ngenda kutandika okugateeka ku bazadde n'abaana non stop paka Saturday. Ngawudde gano Mukama abagatoola bagende bakole balabe omukisa. Abagatoola Mukama ababasuubiza babawe. Abagatoola kabaka w'abakabaka balabe obujulizi obw'amaanyi mu bulamu bwabwe. Ngawudde Mukama nge taata n'ago genna ge basitudde. N'ago gonna ge basitudde ngawudde Mukama gapakiremu amaanyi abageesigire emitala w'amayanja. N'abageesigira kuno bagakozese bonna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wabeerewo obujulizi mugakozese. Mulabe ekisa. Nsabidde ensawo zammwe, nsabidde waleti zammwe, bank account zammwe, ebisumuluzo byammwe, emirimu gyammwe ngisabira Mukama agiggyemu byonna bye mwetaaga. Ate agyongeremu amaanyi gisigale nga giyimiridde nnyo. Buli akeera ogenda okukola Mukama akusookeyo. Katonda akuwa okusinga bw'obadde olowooza mu linnya erya Yesu. Wiiki eno ekubeerere ya mukisa yonna paka Saturday paka Sunday. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Buli muzadde ayingire mu wiiki ejja, buli guardian ayingire mu wiiki ejja, buli sponsor ayingire mu wiiki ejja nga musanyufu nga byonna Mukama yabikozeeko. Katonda omulamu abakolere ate abakozese mu linnya erya Yesu. Weebale Mukama, sikusabangako n'otuwulira. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Halwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, akwate engabo n'akagabo, awangule nga bwe tutalabangako. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Wabeerewo obujulizi. Katonda yeeragera yeegulumize, akuwanguza akubuusa ensozi zonna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu byonna by'ofuna bifunire ku maanyi ga Katonda. Kusabira omukisa okusinga okutegerekeka ogw'abaweereza bonna, ogwa Ibulayimu, ogwa Isaaka, ogwa Yakobo, mukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggabaza ogutaliiko buyinike gutwale mu linnya lya Yesu. Yimusa ebintu bye waggulu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo bonna ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango mu linnya erya Yesu. Akukola obulungi obuteegaanika, akufuula ebiruboodi emirimu gye girabikire ku gwe. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kulangiriddeko ekisa, amasannyalaze nga babagoogera gonna gabeere ku gwe, ebirungi bijje gy'oli mu linnya erya Yesu. Ekisa kya Mukama kikulondoole, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe
ennaku zonna ez'obulamu bwaffe naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere Katonda kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Saavisi olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga zigenda kutandika nga bukyali ssaawa 3 ssaawa 4 ava ewala keera twali buzibu osobola otwegattako ogira wonna naye kyandibadde ekirungi essaawa 5 mukaaga ne gukusanga ng'oli ku Kanani. Mbeesunze n'abaana bammwe Mukama abampeera omukisa. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya 10, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 000003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysius. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo *165*3#. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo *165*3#. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta amannya ga Salt Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga *185*9#. Airtel Money Pay onyiga *185*9#. Bw'oginyiga naye ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwaayo kyonna kyoyagala okuwaayo kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.